ngoberera mu bino bye mbasomera illa ma yuha ilayya okujjako buli kyonna ekissiddwa gye ndi nga butume inni akhafu nze nnyina n'okutya in aswaitu rabbi singa mba njeemedde omutonzi wange kyaŋŋambye okubatuusaako n'embeera nga sikibatuusizzaako nnyina n'okutya adhaaba yawmin adhim jajja kuntuusaako ekibonerezo ku lunaku olulabika nti lujja kuba lunene. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. قل باgambe لو شاء الله singa katonda yali ayagadde oyo Allah ma talawtuhu alaykum saali kibasomedde kubanga nange ndabanga ddala mu butuufu kibayinza era kibamenya naye munnange yayagala nkibasomera ate nange sinza kumutenguwa wala adrakum bihi era saali bamanyisizza bikirimu naye Allah subhanahu wa ta'ala yaŋŋamba buli kawunvu n'akagga nkabannyonnyole faqad labistu fiikum umra kyemulaba nti nawangaalira mu mmwe ebbanga ddene min qablihi nga sinnaba kubeera nga nfuna Qur'an eno nina kye nalimba nyega afala ta'qiluuna ekyo mmwe nammwe temukitegeera nti omusajja yawangaala naffe emyaka ana nga talina kyagamba naye oluvannyuma lw'emyaka ana ate waakulidde ng'ategeera bulungi atuleetedde obubaka obuva eri Allah subhanahu wa ta'ala ate twagala tubuyimirize tumukube ku nsolobotto. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. فمن أظلم لازمان كاسينغا ممن افترى على الله كذبا وكسينغو يو أيوغيرا كاتوندي بيغامبو بيوبو فيرينغا تاليمبا أو كذب بآياته يبو يالين بسامتيكا كينغا الله يغدي وغنيونيولي أتيغنو غامبا انتيچو سيكا بدا غامبا omuntu alimbisa amateeka ga Allah akugambye tazaala nti yazaala tazaalibwa nti azaalibwa teri muli az'amaanyi asinga kubeera teri muli az'amaanyi asinga oyo okusinga oyo alaba Allah subhanahu wa ta'ala mukamwa Allah ateekawo ensonga ng'ate gwe ogimenyawo ate ng'ensonga gwe gy'oyagala okuyimirizaawo olimbeera bufere bwennyini innahu mazima Allah subhanahu wa ta'ala la yuflihu almujrimun tasobola kubeera nga yesimisa aboonoonyi. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. ويعبدون abantu basalawo okusinza min dunillahi ebintu ebitali Allah subhanahu wa ta'ala ma la yadurruhum ebitasobola kubatuusaako bulabe wala yanfa'uhum ebitasobola kubatuusaako migaso wayaquluuna ne boogera nga bagamba haula'i bano be mulaba tusinza balubaale n'emizimu n'emisambwa n'amasanamu shufa'auna inda Allah be bajja okututeerayo akabega batuwolereze ng'obudde buddugadde wa Allah waffe. Qul bagambe atunabbi'una Allah musazeewo okubuulira Allah bima la ya'lamu fi samawati wala fil ard ebyo bye mukakasa nti ye tabimanyi nga biri mu ggulu lye ne mu nsi ye subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala Allah erinnya lye litukuzibwe eri ekitiibwa kye kigulumizibwe talina kyatamanyi talina kyatawulira talina kyatalaba amma yushrikuun tumutukuze era tumugulumize mu kitiibwa kye tumuggyeko olokoso yenna oyo gwe basamwasamwa naye abo abatamutegeera abagenda nga bamupaatiikako ebitasaanidde. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. وما كان الناس abantu bano bemulaba tebaali olubereberyeri illa okujjako ummatan wahidatan baali nga bali kitole nga bali ku mulamwa gwe gumu baali ekibiina kyanzikirizeemu fakhtalafu oluvannyuma bwe bagenda bawangaala ne batandika okgenda nga baawukana abalala ne basigala ku mugendo omutuufu ogutegeera Allah abalala ne bateekawo ensinzi eyalubaale n'emizimu n'emisambwa n'amasanamu. walawula kalimatun sabaqat min rabbika singa tekyali kigambo ekyakulemberedda okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala
nti buli muntu yamuteekako ekiseera ekigere era buli muntu ajja kubeera ng'amusasula eyeeyisizza obulungi jja n'eyeeyisizza obubi muliro laqudiya bainahum Allah yalibadde alamula wakati waabwe mu bwangu fima fihi yakhtalifuun mu ekyo kye baali badde bafunyemu obutakkaanya Allah subhanahu wa ta'ala yalibadde mu bwangu ng'abaleetera ekibonerezo ekibeera nga kibajjawo naye alina obugumiikiriza obumala abalindiriza ku lunaku lw'enkomerero wadde nga ku nsi abalaba nga bamujooga. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ويقولون abantu boogera nga bagamba لولا أنزل عليه آية من ربه tisinga Muhammad ddala yali nabbi ava eri Katonda nga yamutumye singa amuwa ekyamagero ekiva eri Katonda ne tukirabako nga banne abaakulembera bwe baakolanga. Fakul bagambe innama alghaibu lillah, ekyo kiri mu byama ate Allah yamanyi ebyekwese. Fantadhiru mmwe mulindirire simanyi inni ma'akum min almuntadhirin, nange ndi wamu n'abo abalindirira. Mulindirire simanyi obudde bwonna Allah mu byama by'alina ayinza okuleetawo ekyamagero, obudde bwonna ayinza obutakireeta. Ekyo sikirinaako busobozi, kiri mu kumanya kwa Allah. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء singa omuntu tumala ne tumukombyako kusaasira kwaffe n'abeera ng'embeera ye ennungi eteredde wano mu njogera eya bulijjo nti bimutadde min ba'di dharra, oluvannyuma lw'okubeera nti abadde mu buzibu nga bumutuddeko oba bwa mubiri gwe oba bwa kitiibwa kyo oba byanfuna ng'embeera ebadde egaanye naye Allah n'amukombyako awali okusaasira kwe ne bimuta. Masatuhum, ku mbeera ebadde emutuuseeko embi ng'emutuulidde naye Allah n'agimuggyako. Allah subhanahu wa ta'ala agamba yeewuunyisa omuntu idha lahum makrun fi ayatina, ate ogenda okulaba ng'atandise okusalira amateeka gaffe enkwe mu bwangu okulaba nti gatyoboolebwa. Allah subhanahu wa ta'ala yeewuunya omuntu abadde mu mbeera embi ng'emutuulidde. Allah ate singa amuteekako okusaasira kwe omulaba nga ddala mu butuufu ataasala enkwe ezirabika nti zivvoola amateeka ge. Kulillahu, bagambe nti naye Allah asra'u makran, ye mwangu okusinga. Asra'u makran, ye mwangu ennyo asinga okubeera nti atebukira enkwezo ze babeera basaze abatakkiriza mu kwagala okutyoboola amateeka ge. Ye mwangu nnyo mu kuzitebuka ne batasobola kubeera nti batuukiriza ekyo ekigenda okubeera nga kimenyawo amateeka ge. Inna rusulana, amazima abatume baffe, inna rusulana, amazima abatume baffe be twabateekako, yaktubuuna, bawandiika maatamkuruuna, ebyo byonna bye muteeka mu nkwe eziryawo obusiraamu nga mubipulaaningira obusiraamu okubeera nti busaanawo. Allah subhanahu wa ta'ala omuntu amuwa ssente, omuntu amuwa ekitiibwa, omuntu amuwa amaanyi. Allah subhanahu wa ta'ala ate amaanyi gamuwadde n'agakozesa kubeera ng'amenya mateeka, naye Allah agambye nti atebukira mangu nnyo enkwe z'abo abaagala okumenya amateeka ga Allah, n'asobola okubeera ng'abalwanyisa nga tebannatuuka ku kigendererwa kyabwe, so nga ate akimanyi bulungi nti muliko ababawandiikako buli kyonna kimujja okubeera nga kimulagibwa ku lunaku lw'enkya. Allah subhanahu wa ta'ala bamalayika be yatuteekako abawandiisi. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. هو الذي الله سبحانه وتعالى يسيركم أبتامبزا في البر kuno kulukalu ne mubune enseno ne mubuneeno ne muddeeri ne muddeeno nga mwetawula munoonye ekyokulya munoonye emirembe mu nsi abatambuza ku lukalu. Walbahari, ne ku nnyanja bw'ati era yabayisaako ne musobola okusomoka ne mutuuka ku bigendererwa byammwe hatta okutuusa
idha kuntum fil fulki singe kisera kituukanga mutudde mu lyato wajaraina bihim birihin tayyibatin netubeeranga tubawadde embuyaga ennungi ng'eseeyeeya n'amaato gammwe ng'ebatwala n'ebyamaguzi byammwe wafarihu biha ne babeeranga Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wafarihu biha ne babeeranga bajagganya baccakala nga basanyufu n'embuyaga etwala amaato gaabwe mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa obulamu bwabwe nga beeyagala ebyamaguzi byabwe nga bagenda okubisomosa batuuke gye balaga bafuna essanyu ng'embuyaga ennungi zitambula nabo nga ziseeyeeya nabo nga ziseeyeeya n'amaato gaabwe jaat harihun asif akaseera kaba kali awo kibuyaga omuyitirivu ow'amaanyi sinsigu n'abalumba n'abazinda wajaahum lmawju n'alisiikula amayengo ne gatumbiira ne gabazinda min kulli makanin nga buli we batunula balaba mayengo meerere gagenda okubalyawo wavannu ne batuuka okkakasa annahum uhita bihin nti kufa beetoolodde tebakyayina ngeri gyonna gye bayinza kusumattukamu kufa kubanga embuyaga eyakabye esiikudde amayengo ne gabeera nga gabeetoolodde batuuka okkakasa nti ku ssaawa ya leero okuggyako Allah nga yabawonyeza naye kufa amaze okubeera ng'abeetoolola buli sayidi da'awu llaha omukaseera awo batandika okulajjanira Katonda mukhlisina lahu ddiina nga batukuliza ddala ku lulwe eddiini ne beerabira okusaba bulijjo bye basinza la in anjaitana nga bamusuubiza nti leero bw'otusumatusa min hathihi mu kizibu kino kye tulimu eky'okuzikirira omuyaga lanakunanna min ashakirin tujja kubeerera ddala mu abo abagenda okwebaza falamma anjahum idha hum yabghuna fil ardi bighayri alhaqq يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون فلما أنجاهم ني الله بأمروا كبسمتوسا نابا ونيا مينغو نابا ونيا كذكري رمزي نابا ونيا مياغا idha hum yabghuna fil ardi ogenda okulaba nga mu nsi muno basandise okubeera nga basaatuukira mu nga bwe baagala bighayri alhaqi mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa batandise okubeera nga beeyisa mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa ya ayuha nnaasu Allah agamba abangemu abantu Allah subhanahu wa ta'ala abeewuunya ti innama baghyukum okusaatuuka kwammwe okwo kwe mugenda musaatuukira mu nsi nga musalabattira mu mateeka ge ala anfusikum obubi obujja okuva mu ekyo obujja kudda ku myoyo gyammwe mataa alhayaati duniya wadde nga wano ku bulamu mulaba mukyatiba naye akaseera katono thumma oluvannyuma ilayna marji'ukum obudde bwonna gye tuli gye mujja okuzzibwa fanunabbi'ukum tubatottolera akawunvu n'akagga tubabuulire bima kuntum ta'malun ebyo bye mwakolanga ebitaatusanyusa nga muli mu kusaatuukira ku mateeka gaffe إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون إنما مثل الحياة الدنيا مزمدالي كفانا نتيينزو كباوا كبلامو بwenسeno mukitegere nti obulamu bwakiyita mu lujja kama in kifaananako ekifaananyi ky'amazzi anzalnaahu getussa minasamaa'i okuva mu bbanga awo mu birenga ge mazzi g'enkuba fakhtalata bihi nabatu lardi ne gabeera nga gakwataganye bulungi n'ebimera byammwe bino bye mwasiga mu ttaka mimma yaakulu nnaasu nga mu byo bye mwasiga mulimu ebigenda okuliibwa abantu wal an'amu ate waliwo ebigenda okuliibwa ng'ebisagazi ebisolo byammwe hatta okutuusa nno munnange enkuba eno bw'emala okukwatagana n'ebimera byammwe
حتى إذا أخذت الأرض زخرفها enkuba eno bw'emala okukwatagana n'ebimera byammwe bwe mwasiga ogenda okulaba ng'ensi ebuganye bulungi nnyo ebyokwewunda kwabyo ng'ensi eno ebakkanye bulungi n'okwewunda kwabyo ebintu ebimera ebyo bitandise okufulumya kalazi ez'enjawulo eza kiragala emyufu eza kakobe eza kyenvu ensi eno yonna ogenda okulaba ng'ebukaddemu ebyokwewunda kwayo nga byonna ebyenaanise wazayyanati wamaggwe n'ejjolobera ensi ne yeeteekako amajolobero ag'ebyo ebimuli ebimeze okuva mu mazzi ageetabye n'ebimera byammwe wavanna ne bannannyini bimera ebyo ne batuuka okulowooza wavanna ahluha bannannyini bimera ebyo ebyasigwa ebitiba ebisanyusa batuuka okukakasa annahum qadiruuna alayha nti obudde bwonna balina obusobozi obugenda okubikungula n'okubifunamu ssente obulamu bw'ensi eno bwe buti bwe bufaanana allah kyekifaananyi kyayagala okuwa ekiseera kituuka omuntu n'abeera ng'atiba ebyobugagga birina amayumba agagge gasulamu agabapangisa emmotoka zifaamu ebimuli by'ensi byonna ng'omulaba ajolobedde nabyo naye allah subhanahu wa ta'ala akutegeeza nti atuuka n'okwekakasa nti buli kyonna kyayagala akisobola okyetuusaako naye ekyomukisa omubi ataaha amuruna laylan au nahara ekiragiro kyaffe kisobola okujja kabube misana oba kiro faja'alaha hasidan ennimiro eyo ebadde etiba ekiragiro kyaffe ne kigifuula nga eyakungulwa edda nga ddala mu butuufu olaba ssubi lyereere anti singa allah aleeta katugeze ekyokulabirako n'aleeta allah ennimiro eyo ng'agireetedde omuyaga ogulimu omuzira ne gugiryawo wayitawo akaseera katono ng'olaba yonna ekaze gy'oli nti yakungulwa bukungulwa ka an lam tagna bil amsi ng'eringa jjo etaaliwo ng'etiba kadhalika bwe kityo kadhalika nufassilu l ayati bwe tutyo bwe tujja tutemaatema amateeka gaffe ne tugannyonnyola ne tugassa mu musana naye liqaumin yatafakkaruun ekyo kyetaaga abantu abalowoolereza nga bafumiitiriza nnyo be basobola okutegeera ekifaananyi ekifaananako ng'ekyo allah subhanahu wa ta'ala kyakutegeeza nti ayinza okukuwa obulamu n'otiba nga bw'olaba ennimiro bwagiwa amazzi n'etiba naye obudde bwonna n'akuleetera ekizibu gamba nga akisidenti oba akatale kayidde muliro oba ssomero omuliro gulikutte allah subhanahu wa ta'ala w'obadde osuubirira nti fyuca eteredde allah subhanahu wa ta'ala waayingirirawo ekiro oba emisana kyagamba nti obulamu bw'ensi buno tewaliwo bulinako garanti obudde bwonna bukyuka naye obulamu bwa akhira ky'oba otaddeyo bw'olifuna ejjana tebugenda kukyuka ate era togenda kwetamwa gy'oli nti okooyeeyo so nga ate era n'ebiryo tebigenda kukooya nti okooye okubeerayo allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atukubira ekifaananyi eky'obulamu bw'ensi nti bwakutibamu akaseera katono obudde bwonna oda eva gy'ali obulamu ne bukyuka eri oyo nnyinibwo ne bubeeranga obutabangako bwa mirembe ekyo tukiraba ku bafuzi abafuzza ensi eno singa oba otunuddeko eribiya obulamu bwali nga butiba ng'ensi yonna ebateeredde ebimuli bali mu kutiba ng'era balowooza nti mu maaso ebintu bigenda kuba birungi naye obudde bwakyuka n'abantu abalala basaanidde balabire okwo ky'obulamu bw'ensi tebukuyinulanga والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والله الله سبحانه وتعالى يدعو يابكوولا إلى دار السلام مugenda wali ennyumba ey'emirembe etalina nkyukakyuka ng'omuntu aba agiyingiddemu ebibyo biba biteredde emirembe n'ennaku enju eyo ya mirembe yahdi man yasha'u era aluŋŋamya gw'ayagala ila siratin mustaqim n'amutuusa ku kkubo eri n'amutuusa ekkubo ettereevu ettuufu erijja omutuusa awali ennyumba eyo ey'emirembe egy'enkomeredde lilladhina ahsanu alhusna wa ziyada wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillah أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون للذين أحسنوا بجكفنا بابالي بيركم سكنون بيسا برونج الحسن الجنة وزيادة تبغين كوي بنيونج زانغ بالي مجنة كي تغامبو چوكو تنوركو الله سبحانه وتعالى ناما سوغاوي ولا يرحق وجوههم قطر ate feesi zaabwe tezigenda kubikkibwako n'akamu n'akeddagala
obuddugavu obw'ennaku empesi zaabwe tezigenda kukyukako zibeere nga ziddugazibwa nga kabonero akalaga ennaku n'ennyiike. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nedda effeesi zaabwe bulijjo zigenda kubeera nga ziri mu masanyu. Wala dhillatun, tebagenda kufuna buswavu oba okukkakkanyizibwa nga bali mu jjana eyo n'akamu n'akeddagala. Ulaika ashabul janna, abo betukunnyonnyola be bantu abagenda okuyingira ejjana. Hum fiha khalidun, we balibeera emirembe n'ennaku nga si baakuggyibwamu. والذين كفروا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات نيابا بانا يزيبي nga bali ku bulamu bw'ensi jazaa'u sayyi'atin bimithliha, empeera y'ekibi egenda kusasulibwa kibi ekikifaanana. Watarahakuhum dhilla, effeesi zaabwe zigenda kubeera nga zitimbaganye obuswavu n'obukkakkamu. Ma lahum min Allahi min aasim, ng'era bakakasa nti tebalinayo atali Allah ayinza kubateerayo kabega kubawonya kizibu kijja. Ka'annama ughshiyati wujuhuhum, nga ddala bw'otunulira feesi zaabwe nga ziringa ezibikkiddwa ki qita'an min al-layli mudliman, ekitundu ky'ekiro ekiddugadde zigizigi. Amakulu nga feesi zaabwe zibaddugalidde ke kabonero akalaga obutabaawo ssanyu. Singa omuntu akugamba nti embeera enzirugalidde kiba kitegeeza nti embeera eyo si ya mulembe. Allah kyagamba nti feesi zaabwe ziribeera nga zibuutikiddwako embeera enzirugavu gy'oli nti kitundu kya kiro kyekibikkiddwa mu feesi zaabwe. Ulaika ashabu nnaari, abo nno be bantu boogenda okulabirako ddala nga be bannannyini muliro. Hum fiha khalidun, bwe balibeera emirembe n'ennaku. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشراؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. ويوم نحشرهم جميعا, olunaku lwe tugenda okubakuŋŋaanya bonna abantu abaalinga ku nsi nga beeyisa bubi, tugenda kubakuŋŋaanya abaasinzanga ebyawongo. Thumma oluvannyuma nakuulu, tugenda kugamba lilladhiina ashraku, abantu abaali ku nsi kuno nga beeyisa mu ngeri ya kisamize, makaanakum, we muli temuvaawo mutereere entende. Antum wa shurakaa'ukum, tubeetaaga nga muli n'ebyo bye mwatugattangako. Eyasinzanga amayinja ng'olina amayinja go, eyasinzanga enkoko ng'olina enkoko yo, eyasinzanga lubaale nga lubaale wo oli naye. Bagenda kubagamba nga tumaze okukuŋŋaanyizibwa mu bbaliro. Allah agambe nti buli yenna ayina kye yasinzanga atuule nakyo ntende, tulabe ye kennyini gye yajja obuyinza n'ekyo gye kyajja obuyinza okubeera nti kisinzibwa, omuntu akisinza n'aleka okusinza Allah. Fazayyalna bainahum, essaawa erituuka ne tubeera nga twawula wakati waabwe ne wakati w'ebyo bye baasinzanga. Waqala shurakaa'uhum, Allah agamba nti bagenda kugamba bano abaasinzibwanga, bagenda kweyogerako nti ma kuntum iyyana ta'budun, mu butuufu si ffe abaali bateekeddwa okusinzibwa, mwawaba era mwategeera bubi ebbanga lye mwabala ku bulamu bw'ensi. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubatuuza nga bali nabyo essaawa y'okubuuzibwa abaawule, abeere ng'abuuza abaasinzanga bye baasinzanga nabyo abibuuzerwabyo, byo bigenda kwerwanako nti mu butuufu mwakozesa bubi amagezi gammwe mu kusinza ffe, si ffe abaali abatuufu b'okusinza. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم, Allah subhanahu wa ta'ala tumaro kubeera nti ye mujulizi wakati waffe ne wakati wammwe. Allah subhanahu wa ta'ala bino ebyasinzibwanga olwo bye byogera nga bijulira nti Katonda yekka ye mujulizi owannamaddala. Ffe mu butuufu mwatusinzanga mu bukyamu
n'omujulizo wannamaddala akakasa nti mwatusinza nga tetwagala ye Allah subhanahu wa ta'ala ali wakati waffe ne wakati wammwe nga obujulizi bwe tuwa nti in kunna an ibadatikum laghafilin ffe twalinga mu by'okutusinza mmwe nga mutusinza nga ffe tetubirowooza nako nti muyinza abantu okuba n'amagezi agaliko okusinza Allah ne musinza ffe era ffe tetwakirowooza nako mu bbanga ly'obulamu bwaffe